bamusaasira asaasirwa. Neebaza Katonda nti nafukamidde ne mpita Katonda ne mmukaabirira ne mugaa Katonda wange okimanyi nti zino ssente zange saazibba ntuyo zange, era okimanyi nti nina ebizibu bingi ebizeetaaga. Nsaba ababbi bano bakomyewo ssente zange. Nensaba nensigala mu kukkiriza. Nenkolagana ne poliisi gye nziramu okwebaza, ne babayigga ne babakwata ne bazzaako sofa ze bazzizaako. Poliisi entegeezezza nti ezirina. Poliisi nga mmaze okugyebaza, waliwo ekintu kimu kyenkukkuluma ku bantu babiri, nti poliisi yennyini ng'essente zikyayiggibwa nga n'abantu bennyini bakyayiggibwa okubisaasaanya, abamu ku bazirina ne beeyongerayo. Tekyabadde kirungi, tekyanyiridde, wadde nga mmaze obbasiima. Ekyokubiri, okuteeka okwerinda kwange mu matigga. Kituufu ssente zino nabadde nazo nga nina bye ŋŋenda zikozesa zimale ebimu ku bizibu byange n'amabanja agammanjibwa. Naye sibeera na ssente buli lunaku. Olunaku lumu omubbi ajja kuntunuulira ng'alowooza nti mbeera ne ssente, nfuuka ettageti. So byoga poliisi teyafuddeyo ku complainant waayo security ye. Ndowooza nti lapses ezifaanana bwe zityo in future bandibadde beewala gaps ezifaanana bwe zityo. Sirina kyenkweka. Muntu wokubiri gwe nembulugunyaako yoyo yaddidde nze victim ate nenfuuka ekisekererwa. Mu mateeka ga Uganda amawandiike ne mu mateeka g'obuntu bulamu ag'okutegeera tewaliyo kyenkwesa ssente zange. Amateeka gagaana oyo azibba ne bw'aba azisanze mu luggya okuzibba. Kutegeera okwa bulijjo prudence kwe kugambisa nti twekisize akira tunamma, era nange neekisiza kubanga tebazibba nga bayita mu ddirisa eriggule, wabula oli yakozesa omukisa gw'omulimu gwe. Ntutte emmotoka yange okugyoza nga mu mmotoka mwendi ntuddemu, naye ndi ku ssimu n'ateekinga advantage n'atwala ssente zange nemba nga sisobola kugenda kusasula bye nnina kusasula, kugula bye nnina kugula. Ekyo kimenya. Ndowooza nti yes, abantu tebalina kutambula na nsimbi nyingi, era mu standard zaffe eza Uganda ssente ezo nyingi. Naye kyabadde kigendererwa kyange si kutambula nazo, wabula buli nsimbi kugisaasaanya nga ngiteeka weyina okugenda. Ekyokubiri, bye tagenda ku poliisi. Nze nagenda ku poliisi ngabbiddwa. Ekyokusatu, abakulembeze bammwe nabo baba n'ebyabwe. Sikkiriziganya na muntu alina ndowooza nti bw'obeera omubaka wa Parliament tolina kuba na bibyo. Tubeera ne property, ebikalu bye tutunda, tubeera ne business ze tukola, tulina n'omusaala. Nze nina n'omusaala mu Parliament. All that is money. Era okuva nga sinnabeera member wa Parliament mbadde nkola n'emikono gyange. Neebaza Katonda nti nze siina muntu yenna ngamba nti nina ekikumi kye mu nsawo yange. Buli ssente gye nnina, buli kintu kye nnina kiri declared ewa IGG. So saagala muntu kunsonyiwaza nti kubanga banzibye ate nkwatibwa ensonyi. In fact kiswazi oyo yanzibye yalina okubeera n'ensonyi kubanga yanzibye. Abanfudde ekyokusekerera kubanga nabbiddwa siyinza kubaagaliza kyekimu, kubanga I am a different brand, siringa bo. Mbasabira busabizi Katonda ekisuuka abawe, ate bw'aba abawadde bafunemu bakole ebirungi eby'amagezi. Katonda gwe neebaza olw'okunnyamba era gwe nzikiriza nti n'ezisigaddeyo ajja kuzinoonya gye ziri.
nagamba abavubuka be nasisinkana ku Washing Bay nti zino ensimbi mulowooza nti muzibbye naye ezo ensinza Katonda omulamu era mumulaajanidde mukoowodde agenda kunoonya ssente zange gye ziri era wano we tuli Katonda nze Katonda gwensinza emisana gwensinza n'ekiro sikyusa Katonda owange simugattako olw'ekyo nina okukkiriza nti nja kubeera muwanguzi mu byonna era ne bwe ziba nga zibuze ezisigadde kyabadde kisoboka omuntu okujja okunziba n'antema oba nankuba akatayimbwa oba essasi naye ndi mulamu ekitatta muyima kale ekitatta muganda tekimumalaako bibye n'olwekyo nkyakola nja kufuna ne ssente endala mwebale tukkaanye ku kintu kimu you do not victimize a victim.